Bana igwe okufa kwa kusanzeewa okufa kwa Pastor Yiga. Akusanga Luwero. Kiki ky'omanyi ku Pastor Yiga kyayina naddala kyasinga abapasita abalala abasumba abalala? Tosobola kusengejja buli omu n'omumalayo naye mmanyi kimu tabadde ayagala abantu. Ensonga y'okuba nti bapasita banne baavuddeyo ne boogera ebigambo ogyogerako ki? Bennyini ababyogedde bamanyi nti bakoze ensobi balina okwenenya kubanga Bayibuli tetukkiriza kusalira balala musango. Katonda yavunaanyizibwa kweza ensonga era nga nange wesigenda basalira musango Katonda yajja okubasalira. Kyanjawulo ki ky'omanyi Pastor Yiga kyabadde nakyo? Ekyenjawulo kyemumanyiiko kyabadde nakyo abadde yekkiririzaamu ye ng'omuntu era abantu kyemmanyi abadde bamugoberera nabo baafuna obuvumu obwo okubeera ng'omuntu asobola okutandika kuba okusinziira ku story gye simanyi oba ntuufu oba si ntuufu naye okusinziira ku kyemmanyi bagamba yava wansi nnyo ng'ate teyagenda nti oba yasoma nnyo naye neyekkiririzaamu nti ateeka okukola ekyo kyayagala okukola era n'akituukiriza kitegeeza abadde yekkiririzaamu. Twagala kumanya ekibuzo kyaffe ekisembayo twagala kumanya David Lutalo ne Pastor Yiga nkolagana ki gye babadde nayo? Ekisooka Pastor ng'ovudde ku nkolagana eri personal Pastor abadde abeererawo buli bayimbi abasinga obungi abadde ne TV abadde ne abadde muntu buli omu gwe yandibadde nga yeetaaga kati mu kiti kye nga nze omuyimbi of course abadde ambeererawo promotion yampaako ku bulango obwobwerere nga ngenda mu concert so toyinza kale sebutwenzi oli ku BTM TV. Bannange gwe okufa kwa Yiga kwakusanzeewa? Okufa kwa Yiga kwansanze siri mu Uganda nenagezezzaako nabadde TZ nenagezezzaako okuwansaganya byempakisaganya ne bakama bange ndabe nti nsanga okufa kwa kitange Yiga kubanga Yiga abadde kitaffe ate Ludda abadde komedi munnaffe adokimenti Pastor Yiga abadde comedian. Yes. Comedian. Because now the people even take you have now to do. Egwanga lyafiiriddwa omuntu ali active. Egwanga lyafiiriddwa omuntu ali discompetent targets. Okitegeera oba kyenjogera. So anytime now nga publicity kyali kinkakatako okujja ndabe nti ntuukawo nga Publicity Natete. Why am very determined to do that had my heart emitima gyaffe gyatobye era nsabira eggwanga lyaffe bannaye mwenna mude bakakkamu ate eggwanga mukungubage ndowooza kuba nzigenda kuntwalira weeks ezo. Weeks ibiri. I'm celebrating now to do 2 weeks. Bakungubagira Pastor Yiga. Why? Because I'm prepared now to do a good discussion and exercise my peoples. Pastor Yiga abadde muntu abuuzibwako natandika okutegera Pastor Yiga mu kyenda mugumu. Kyenda mugumu ng'ali mu gurupu ey'obungenzi Kasozi Livingstone Kasozi mu gurupu yaabwe bawalukaga baana bala baali bangi mu gurupu eyo so nemba nga ngoberera omusajja oyo okitegeera era nanyize nnyo nga waliwo omusajja mulokole munne eyamwogeddeko ebintu ebitanyuma ye pasitani oyo waliwo pasita Senyonga pasita Senyonga namukolimidde Mukama Katonda mmwe ekikolimo kyasinga okwagala mu bulamu bwe ya okitegera nganzi Publicity Natete namukolimidde Mukama Katonda mupera ekikolimo kyasinga okwagala. Gwe nga gwe nkolagana ki gy'obadde olina ne Pastor Yiga kubanga bagamba baserebu temuyina ddiini esebo? Eddiini okimanyi era oli bwakubuuza eddiini kyekyomuddamu oti eddiini bwontubulamu eddiini bwontubulamu okitegeera teri muntu atalina buntu because that people the participants abantu balina amaddiini naye tebalina buntubulamu. Okay ekisembayo ekisembayo bambi bakungubazi bannaffe baganda baffe mikwano gyaffe tusabire Pastor Yiga alabe nti Mukama Katonda amulamuza kisa kiki olifa teweerabidde yatulekedde title kiki olifa teweerabidde nange ntiina gwe kiki olifa teweerabidde mu butuufu natya nnyo olunaku lwe natuukako e Kampala that's I went to that time now olunaku saafuka ku buliri twa nti ndifa sikyerabidde kale sebo tweyanze Publicity Natete oli ku BTM Uganda Sofia mu Gwanga ye mbagala nnyo bafaani baffe mwenna mbagala nnyo abakulesa okanyi napido mbagala nnyo gamba otya munnaye? Ndi bulungi sebo liyoti ndi bulungi nga kitalo nye ekya Pastor Yiga naye Katonda bw'aba asazeewo buli omu yamutegekera olunaku lw'alina okukoma
nga gwe okufa kwa Pastor Yiga kwakusanzeewa? Namuwulira nga mulwadde nenjagala ogenda omulaba ne baŋŋamba ali mu intensive care tebakkirizaayo muntu nensigala kumusabira paka lwe basooka omubika ate oluvannyuma ne bagamba mulamu naye final ate ne bagamba nti afudde. Nkolagana ki gwe gy'obadde olina ne Pastor Yiga nga tanaba tuva mu bulamu bw'ensi? Tewabadde nti nkolagana y'amaanyi naye nga mu music industry abadde wa mugaso era nga yeetaagisa nnyo. Olaba omuntu alema okuleetayo omuyimbi omu naye omuntu asobodde okuleeta abayimbi abalinga mu bataano n'abatugattako kyekimu ku byondaba nga ndi wano nti abadde wa mugaso nnyo mu kisaawe kino. Mulimu bapasita ab'enjawulo abavuddeyo ne boogera ebigambo ku Pastor Yiga nti afudde alina abaana bangi, afudde siriimu ate kwotadde nti afudde si mulokole. Ensonga eyo gyogerako ki? Kyemmanyi nti ku nsi kuno tetujajingirako bantu ku bintu bya muggulu ebya Katonda. Manyi nti kati yatuuse edda eri omutonzi we yagenda okumulamula. Toyinza kubanga ali mu kulamulwa eri ate nga naawe oli ku nsi weefudde Katonda olamula. Kyemmanyi nti abakikoze mu nsobi kyetagana kwenenya. Ekisembayo kiki kyolifa toweerabidde ku Pastor Yiga? Kyendifa serabidde ku ye nti wano wabadde abeera ayambye abantu bangi. Nange najjawoko nga ayinawaawo yabeerangawo noba lwakunaawo ng'agaba emiti nayimbawoko emirundi ebiri nampaayo akakadde nga kamu n'ekitundu nga kakuyimba kale abadde muntu wa mugaso. Anyinako ettaffaali mu kyo. Kale kyoyanza sebo. Honorable ogamba otya Honorable? Owa Bukomansimbi. Amanya? Nze Geoffrey Kayemba Soro. Olunaku lwolwayo tukusanze wano wa Pastor Yiga. Pastor Yiga ekisooka nsonga nnyingi zitugatta. Nze nga manager mu kisaawe ky'okuyimba alina ebintu bingi bya contributing ebitasobola kubuusabuusa agasseeko abantu bagasseeko abadde mukwano gwange. Ekirala ava waffe Bukomansimbi era nkiikiridde abe waffe Bukomansimbi sebo. Ebigambo ebiyitingana obyogerako? Ebigambo bya busiru. Katonda yekka yamanyi tosobola kugamba nti gosalawo kino oba kino. Katonda yamanyi ebisinga. Gwe nga gwe omutuuze wo ku kyalo ekya Bukomansimbi abadde abeera ne Pastor Yiga, kyanjawulo ki Pastor Yiga kyabadde alina? Abantu babadde bamwenyumirizaamu abadde ayamba abantu ab'enjawulo naye yavaayo dda naye abadde ayamba abantu ab'enjawulo ku kyalo gy'abadde ava ekyenvaamu. Olwekyo bamufiiriddwa nnyo naffe tubadde n'abantu ab'amanya ng'oyo agenze tajja ekisembayo ku BTM TV abantu bangi nnyo boogera ebigambo ne bagamba nti Pastor Yiga afudde si mulokole. Gwe nga gwe okkiririza mu Pastor Yiga? Nze siri mulokole ndi musajja mukatoliki naye ensumba egyabadde asumbamu kiri eri ye n'abantu be ne Katonda we tebinkwata. Kale sebo toyanza ombuze ebyekikatoliki byensinga okutegeera. Deo ogamba otya sebo? Bulungi ogamba otya? Munange twafiiriddwako omuntu ow'ekitiibwa omuntu ow'amaanyi Pastor Augustine abizzaayo Yiga. Ensonga eno nga gwe yakusanzeewa okufiirwa kwe? Yes. Ensonga eyo nagitegeera kiro saawa 8 kubanze seebaka saawa 8 mbanza okusa ebiseera ebisinga mba bweru mu saawa 7 ez'ekiro 8 ze seebaka naddala oba obudde obw'ekiro kati mba nkebera ku guno omutimbagano ne mulaba nga ABS ye positinze okufa kwe nange ne ndyoka nzikiriza nti Pastor abudde mulamu. Bazze bamulanga enfunda nnyingi naye nga bwe bamulanga abamulamu bwe bamulanga abamulamu ku luno omulundi bamulanze nga kituufu asizza omukka gwe ogw'enkomerero. Nga gwe Baby Deo kyakuyisizza kitya? Kakati abantu tosobola bagana kwogera bibagala wabula ekituufu amazima tegeekweka era gamala ne gatuuka kubanga ekyokumubika emirundi oba bamubisemeka kiba kibuuzo kituufu yali afudde nti nedda. So si kirungi kwogera kintu omuntu kyotannakakasa bulungi nnyo era awo nsomesezaawo abantu ekintu kyotamanyi kyotayinaako bwino lwaki obeera okyogerako nakiwulira kati fe ababa bakulaba fe abategeera mu ntegeera ey'enjawulo ate nawe tukujja mu kiti tubaako ekiti mwe tukuteeka tuba tukutegeera bulala nnyo omuntu akola ekintu kyotategeera n'omala gakyogerako ebifaananako bwebiti. Tulabye abasumba bavuddeyo abamu ne boogera ebigambo nti oluusi afudde balowooza afudde sinamulokole
balowooza yogera nyaawo kaddemu bulungi. Abasumba abamu bavuddeyo ne bagamba nti basuubira oba bamanyi Pastor Yiga Augustine abizzaayo Yiga afudde simulokole ate afudde n'endwadde. Ekyo ekintu abantu babadde bayitaaga bakimanye mutegeere entuufu. Nze buli kibi kijja n'ekirungi kuba yina endowooza egamba oyo eyayogedde ekintu ekyo yatuyambye okuba nga yaleese akakebera abalokole n'abatali balokole. Naffe twagala kwekebeza kubanga waliyo abeeyita abamu nga ffe tumanyi balokole ng'ate si balokole. Kati ye bw'aba ayinayo ka mashini ako kuba ye ateeka okuba nga akalina wama okitegeera akakebera mulokole positive ne mulokole negative. Kakati ffenna era mbakubiriza mwenna tugende omusajja atukebere. Mukuba mulimu n'abalokoka edda nga tebakyamanyi nti oba balokole. Mulimu n'abalokola abamu essaawa zino nga bo bamanyi balokole kumbe si balokole. Kati atuyambeko ekyo kyatulumya dde omutwe twayagala dde okumanya abalokole n'abatali balokole. Buli kibi kijja n'ekirungi. So kati kyakuyiga ki ekiri mu mbeera eyo kuba mmanyi tekiriiyo yabyogeddeko tebiriiyo onfuna bulungi. Ekyokuyiga ekiri mu mbeera eyo buli omu w'oli naye yennyini tandika okwenoonya ebintu bye wali osaanidde okukola mu nsi. Mulimu abantu abali mu zi ofiisi ez'enjawulo ng'agituddemu nga tagisaanidde gibeeramu ng'abonyaabonya abantu aboggoka buboggosi. Saate n'okuboggoka kwaboggoka kuyina omugaso. Mu magye beetaaga abantu abakambwe, beetaaga abantu ababoggoka. Yagaana okwenoonya agende mu magye. So kati ekintu kyatulaze ekifaananyi nti mulimu abantu ababeera mu bifo bye batasaanidde kubeeramu. Nze ekyo kye nnyinza okyogerako. Omuntu akulaba ku BTM si kyomugamba ensonga kye mugamba afube okubeera nga mu layini entuufu. Obulamu bwo butambulize mu layini gwe kyolaba ekituufu nti abantu singa babuuza ku sayidi eno ne sayidi eno ani mutuufu. Fuba nnyo olabe nti buli kyokola okikolera ku layini ntuufu nga bagamba musajja ye mutuufu. Kale kyekyo bwe kityo.